nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive yonna gy'osinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda ne bweru waalyo okubeera ng'otulabasako okutuwuliriza olunaku olwaleero tusinzidde wano ku KCCA Lugogo Ground era nga wogenda maaso n'okubeera nga olaba tugenda okubeera nga tukimalira olunaku olw'enkya gwenyimiridde naye yenna nnyini concert oba yenna nnyini event egenda okubeerawo olunaku olw'enkya era nga tetukyatunuulira budde bubulayo wabula tulinda bulinzi bagenda kubeera nga ate abajja mwami Clever J mbulizaako kuba tulaba ndi musanyufu nnyo okuba n'abatuuze n'emikwano gyange ne bafanzi nga bandaba akawungezi ka leero kubanga akawungezi kalinga akasikiko olunaku lw'enkya gye ndi weewaawo tuweesunge ki enteekateeka zo zirabika ng'eziggiddwako engalo enteekateeka gwe kyoba omanya nti si ffe bateesiteesi Yesu ye muteesiteesi bino biteekeddwawo ffe tubirinyeko bulinyi naye osanze babitaddewo kati enkya ojja kulaba ate waka omulala nga naye omwetaaga nga mulungi nga wanjawulo si kuwaleero kuwa bulijjo sinaleero lwokka wabula waka ow'enjawulo kuwa bulijjo weewaawo papa kigenda kuba kirungi nnyo lwa nsonga nti akadde bakampadde akamala akakuba ennyimba zange nga bwe njagala okoze rehearsals ezimala nkoze rehearsals ate sebadde seetaagisa nnyo okukola rehearsals zimala ate obwongo mutadde nnyo okuba ku presentation gye njagala okulaga abantu all along obadde ng'oyaayaanira stages ennene olwaleero stage ennene bagitaddewo tusuubire ki Clever J olunaku olw'enkya nasooka ne mbagamba nti kino tekirina kulabwa wadde okutegeerwa naye enkya you come to witness bwe nkikugamba oyinza okiraba leero jangu nkya baaba Lugogo baaba bwe tuwulira ennyimba nga zimaziwanani tuwulirira ddala nga okuviira ddala kubaakuba ebivuga mu luyimba olwo bivuga by'amaanyi n'aluwuliriza abaawulira nga waatudde ayagala kukubamuko omugere abushuwawi nti wano we tulinye wogenda okuyimbira olunaku olw'enkya toogweyo tubalabyeko bangi nga stage zibotoka oluusi ne bafuna obuzibu abo baategeka ebivulu byabwe nga Yesu si ye mutegesi neze kukakasa kino ekivulu Yesu yategese bajjo yaddukanya kati sisuubirayo bonna bonna kubanga byonna tuze tubitegeka nga tubibala tujja tubikola byonna biri mulala ali eyo asuubire ekifaananyi ki olunaku olw'enkya enkya wano olaba space wajja kuba bajjudde Yesu alina mikwano gye bangi muno be namusabye abakubira akasimu bajje balabe Clever J nange mbasanyuse agenda maaso n'okubeera ng'owulira tuli ku kye tuyita sound check era nga azze kukakasa nti sound mulungi sound okusinzira ku nnyimba gy'oyimbamu akumala balinamu ongeza balina kolaki wano wotusangidde otusanze ku sound check nga tukooye bya pulo bambi pulo kasoka likola akabonero nga kano okubanga ne muli kintu kitaataganya kyonna ebiseera bye timisika agenda kuba mulongoofu teri kudayo okuba abantu microphone mu mitwe bwe twogera kuba stage performance wano e Uganda oli omukubo olunaku olw'enkya abakubi b'ebivuga abagenda okubikubira bategeera music wanaavaayo bulungi nga ebivuga bye baabikuba tukoze ranse mala weewaawo emalira ddala abakubi abadde bakuba badde bankubira mu ghetto bonna nabakuŋŋaanyiza ne bagamba mujje mukama mpadde show katukoze lwasa ennaku 8 betukwafanalizing ya lunaku lulamba yesterday emizannyo stage gye ndabye ng'eyinza okumbulamu stage eyinza okumbulamu ku bugazi bwayo ku lw'okulabisa emizannyo mbadde n'emizannyo gye mbategekedde naye stage ndabye ng'embulamu ku bugazi bwayo ku mizannyo gye mbadde ntegese kubanga eze simanyi stage bwe bajja kufaanana nga bagireese naye ndabye nga tejja kumala katutodde ate emizannyo egimu tugigjeeko tuba n'ennyimba nga twagala zifulumya eri abantu oluusi ne tukwatibwamu ebisaale bya ssente naye nga twali tugenda kulaga muzannyo
ne stage tegenda tetumaze bulungi temaze bulungi wabula sound yo eri clear so tugenda kubawa ebisigadde byonna nga biri bulungi gwe kyoba omanya Yesu ye mutegesi. What do you expect olunaku olw'enkya bwe tutunuulira ekisaawe kino tulabira ddala ekisaawe ekinene gwe muli olina confidence nti kinaabonga? Nze Mukama namusaba Namboole naye obuzibu badde ekyazimbibwa bagezaako cricket oval naye nga waliwo emirimu egigendawo wano wetuzze kino ekifo kya Clever J asooseewo wano Clever J asooseewo era ng'akabonero okuggulira omuziki gwa Uganda gwonna gunne waggulu. Twalabako ekivulu kye baategekera mu nnaku nnya ne kijjula era nga sijja kutya kyogera kye kya muganda waffe Alien Skin era ku olwo lwe wajja n'olaga abantu nti ku stage okyeriisa nkuuli atusuubire ebbanga ettono sholye mugirangidde kigenda beera massive andi ekirala Alien Skin tumusuubirewo awali Yesu seebuzaabuza tanaba kunkolera kintu ekitatuukirira tanaba kunkolera ekintu nekitatuukirira kati simusuubira ate kukola bitatuukiridde n'olw'ensonga eyo sirina birowoozo bya effects endala okugjako ebyemirembe n'essanyu n'okwagala. Planisitiro eriko ennyimba mmeka? Baado bandikwasiza ennyimba 46 mengena kwimba ennyimba 24. Ogenda bawaayo 24? Ogenda bawaayo 24? Si kubawaayo 24. Na selectize the best in teaching and preaching for them. Erinnya ettuufu erya Shenu bagituumye erinnya ki? The return of Clever J eddogo lyafuluka. Kale neyanziza bwatyo bwe tugenda maaso n'okubeera nga tukikola Clever J wakwogoloza ekifo kino olunaku olwo